bakuvuganye omaze wali mukulembeza abavubuka emyaka 10 saabuganyizibwa obaddeko mukulembeza abavubuka siba kibadde yes kati osumuseemu njagala kusumuukamu ogenda kuvuganya n'omuntu ogenda kuvuganya ne Lubeezi mukwano gwo ne Kiza bwe mwawali mu NRM kati yagenze mu NUP biringa bya Premier League mwimidde mutya ate bali ne Kayabula ku macha nagamba nti ate babiri esala kitu yaganda ye atambula ne Ssebaduka independent talina gatambula Kayabula ekintu kyomugenda kikola mutya mwenga aba NRM bukakata okusookera ddala nga sinaba kuddamu kansooke ntwala omukisa guno okukunga abantu bange abeebukakkata leero tuyina kakati tuyina olwaleero enteekateeka awo ku CD school twakwataganye ne Kano Samba agenda kugaba enkoko era ntwala omukisa guno okukoowoola abantu bange ab'emiruka 3 egikola Bukakata sub-county asobodde era alina interest mu kulunda enkoko ajje leero ssaawa 9 ku CD ku ssomero lyaffe erya gavumenti tusobole okulaba nga tubawa ku nkoko mugende mulonde mwekulaakulanye. Amose enteekateeka eno girimu ne Kayabula kubanga naye aŋŋambye nti batandikira Ssunga okusaawa Nyerali ne Kano Samba bavudde bonna wano Masaka. Era bwe kiri kuba nze nganze eyakwata kaadi eya NRM eya Kansalero C5 ekyo nkyebaliza Mukama nti waliwo abantu bangi abeegwanyiza ekifo ekyo oba abeegwanyiza kaadi nze siringa bannange bano bwedda mbawulira basika omuguwa mbasaasirako nnyo naye nze kyamukisa mulungi nti baatunulatunulamu ne balabanga Amos lwakuba nti ekibadde kinsumbwamu ekisanja kino ekiwedde mbadde sinnamaliriza misomo gyange muzeeyi bwe yamperya paka ku diploma ne mugamba komaawo kati kwata ku bato bange okusoma empapula ezisigadde ez'okweyongerayo nja kuzeewerera kati nga sirabika bulungi nnyo olw'okuba nti mbadde nyina okunoonya ka fees ate n'okulaba nti nyongerako ku mpapula kyamukisa mulungi nti nasobodde okumalako era okusoma kwawedde kati obwanga mbutunuza mu ggombolola nsobole okwongera ku buweereza kuba kati experience ngiina amapeesa genyina okunyiganga yina twafunye n'omukisa nti Honorable Kasolo yasobodde okuwangula ekifo ekinene ffe nga ba NRM ddala tukiraba nti obwo buwanguzi bw'amaanyi era tugenda kukola omulimu gw'amaanyi okulaba nti tukulaakulana mu ngeri ez'enjawulo kubanga omugaati kati tuguyina guli ku sowaani obadde ombuuza kibuuzo ki Mr. Frank ekibuuzo kyekubuuza obutakkaanya wammwe kati obutakkaanya obwo nkakasanga ensonga ezo zirina kukolebwako era ziri mu kkubo enteesaganya zitambula nkakasanga akalulu kano we tugendera mu campaign tujja kuba tuli kimu ekyo nkikakasa bwe kinaaba nga kigaanyi nze nja kubeerawo ng'etteeka bwe liŋŋamba ngende n'owa fulaga bwe tujja okukola ttiimu yaffe tusobole okuweereza abantu. Nkimanyi bwe twali tugenda mu kaluko bwa ssentebe bwa Masaka bwa district Minisita Kasolo yali mabega nnyo ewa Muwulya Amani naye kyansanyudde Jekkololo nti Ssaalongo Kimera Richard obutakkaanya bwe bw'olyawo tonotono yabusse ku mpagi era n'asimba emabega wa Minisita Kasolo kyansanyula nnyo n'akulembera ttiimu ye yonna ya Bukakkata era Kalango yafuna 0 mu Masaka district. Tusuubire nti n'obutakkaanya olutalo oli wakati wa muwala we gwe yatuuma erinnya mu maka ge Nassiwa Saala babiri kityo erinnya lya Nassiwa yalijja wa Ssaalongo kuba naye Ssaalongo kwate naye Mulongo obutakkaanya obwo anabuteeka ku mpagi kuba yayinza okuba tabulinaako naye nga ensobi yinza okuba yava ku muwala we obumulumulu obwo nga mwagala okutwala Bukoro East nga mwe aba NRM taata anaasiba anaasonyiwa omwana nga bwe yasonyiwa Minisita Kasolo basobole okubeera nga batambula totya Minisita Kasolo nedda tebafunangako butakkaanya tyamuwagira mu kalulu aka district nga Ssaalongo Kimera ekyamuviiramu n'okuba nga
yalondebwa yakuba yabala ekibalo wali ekyanna mukaaga nalaba nga tayita ekyo nawe okijjukira bulungi kubanga nawe obimanyi nga bwe byali kituufu era twali ffenna naye nga nze kyemmanyi Kasolo bakwatagana bulungi kituufu ekyo n'ekirala nga bino byonna tebinnabaawo n'alisabye oyo omubaka waffe eyatukwatira kaadi omulongo babiri ekitosaala nassiwa mukwano gwange ng'omuntu era ekisanja ekiwedde nali mabegawe mu mbeera yonna mu kusagula akalulu enjawukana zaaliwo nga nzimanyi era ne mugamba ensonga ezo muzitereeze tewali kyabaawula kiri awo ye yennyini yalina okugonda najja ewa taata kuba nali mbimanyi naliwo enteekateeka zonna nazirimu buli kimu gwe ky'oba omanya ekyaliwo nkimanyi era ne mugamba honorable ekiseera kituuse ekyokunoonya akalulu lwaki tobaako mukakkamu naawe n'ogondako ne mukwatagana ne Saalongo tutambuze eggombolola bino ebyentawo tebirina gye bitutwala oyo mulongo n'aŋŋamba ssebo sijja kukkiriza okujjako nga waliwo ekirala ekyenjawulo naye nze musaba ku lwa bukakkata omukulu chairman w'eggombolola abeere mukakkamu abeere mugonvu ate n'omulongo babiri ekityo naye abeere mugonvu babeere ekintu kimu kuba kigenda tukaluubiriza nnyo mu kunoonya akalulu kaffe ng'eggombolola ate nga opposition ebadde yatutwalako ebifo bino naye tebabadde kyakulabirako kirungi kubanga nze neewuunya mbadde mwogera wano ku ky'omubaka wa Parliament Kanyike ye muntu ajja mu ggombolola gy'okiikirira n'akuba olukiiko tategeezeza eri ya kansala bw'omanya nti akubisizza olukiiko n'ojja gwe ne weereeta ng'omukulembeze otuuse ensonga zo eri omubaka wa Parliament amanye ebintu ebinyigiriza abantu bw'osaba omuzinayo alina musajja we bamuyita Kanyike gundi Ssekyanja agamba nkwadde eddakiika 2 kati okansala yakola programu z'omubaka nanti baba baira gye bagenda ewaloba olya nedda ssebo ekyo si kituufu era si kirungi ate ne bw'omuyita ng'otegesa nze omubaka Kanyike omulundi gw'ensembyo muyita nga ategesa emipiira erambu lw'ensembyo muyita era ne mwesonywa ne muvaako tasobola kuvaayo ne munne namutaawe tosobola mugamba nti kati abavubuka tuyambeko beetaaga kino okuba kati fe abeene ali mu kino ekisanja tubadde bamulekwa ekyo tukkirize tukole ki tugaane nga eggombola jjukira omusolo gubadde mutono nnyo amatabe yerambu gakola ki kankubuuzeemu kitono ensonga z'omuyita za NRM za kitundu kye ez'ekitundu kye ng'omukiise wabaawo ebintu ebimu nga ffe bakansala bye tutatuuseeko na mu kanso yaffe ebbanga lyonna naye nga mubaka wa Parliament kati omuntu atatuuseeko mu kanso yaffe ey'eggombola kumanya kuba abantu eyo kanso ekuŋŋaanya eggombola yonna abakulembeze bwe tuba tunatuuka okuyisa budget tusooka ne tubayita abakulembeze ba chairpersons ne batuwa ebirowoozo byabwe ne tubiteeka mu budget tuba tuyina okukyaza omuntu ng'oyo mbaka wa Parliament najja ebitususseeko nga ffe ab'eggombolola omubaka tubimutunuzaamu ne tumugamba ssebo tuyambe kuwano tatuukanga namu ekisanja kyonna ebbanga mu kanso nga mu tatuukangamu mbadde mayimbo kakata abeeramu okitegeera kati nensasira ne bannange bano bakansala Lawrence benayowoozeza nti be baalitandikiddwako bwe badde balina kaadi olwedde ba NUP nebuuza ekibakubya ate ne muleeta omuntu ow'ebbali ng'ate olwedde kansala waali ensonga zammwe eza NUP nazo nzibuzibu so kati ffe abe NRM abavubuka mwamaze otulagako bulungi nnyo nti structure zonna sebo twaziwangudde Mr. Frank mwakozesa amaanyi gammwe twaziwangudde batulaze nti balabye nti eri tewali makulu ne basalawo ne bakola ki wawamba biwambe nabakomawo era ssebo abavubuka bonna bawangudde ebifo ku buli kyalo bonna obukiiko buliko bwa NRM ekyo kitegeeza nti tuzzeemu okuzimba NRM empya era n'ennyongera n'okusaba
kali kenkugambye ak'omubaka oyo eyakutte kaadi yaffe ayangwe bunnambiro bakwatagane ne chairman we kyogamba nawe olumendo wasomujjako kaadi nga we nalem kubanga olwedda abanga incumbent si abadde alina kaadi yammwe abanuupu tekyavuddemu bulungi kuba abadde akozeeko naye sijja kuyingira mu details zaabwe nga bo be bamanyi ensonga zaabwe ze bagoberera ze ndi musajja we NRM naye nga yabadde alinako enkizo okufuna kaadi kubeera agikoleredde ge mazima okitegeera naye ffe twasanyuse ng'abe NRM nga basaba mujje ku kaadi kuba kati buba bawadde omunafumu kayabula era aleesa buti ate kitegeeza chairman kayabula agenda kunyenya mujenje ekkalu so kati ffe tuli bulungi ng'eggombolola njagala okuva ku muzindaalo guno kuba tugenda ku mudaala nga mbabuulidde ebintu bingi bye tukozeeko nga ffe nze amaanyi gange egabadde nnyo mu kanso okusinga nga bwe mbagambye wali nti mbadde nkyamaliriza mpapula zange ez'okusoma okweyongerayo ng'oluusi nyinza obutalabika mangu naye ng'amaanyi gange nasalawo ne ŋŋamba nti ati si kugombolola kangateeke wali mu kanso nze amaanyi gange nga bwe gali okulaba nti tuggusa ebintu bye tukola ki kati kino ekisanja nja kuvaayo nga awo ntandika okwongera okutuuka ku ground tuyina zi toilets ze tukoze ekisuku eyemu tuyinawo kisasa awo twakozewo toilet ng'eggombolola ekaziru ku mwalo eyo twagikoze yaffe tuyina amakubo ge tukoze mu muluka ogwa bukibonga tuyinamu terwani eddamulo twamukoze lambu biswa twamukoze sentuluku twamukoze ezo nonjogera ku sente za ggombolo entonotono ze tufuna nga tejjukira abantu bataataaganyizibwa amataba n'ekibira okubanga tebafunamu bulungi manda Amos tuya kutandikira mu ssaawa y'okusatu katuve ku mudaala akakiso kafunye nomination zaawedde n'enkwate campaign zinaba kutandika kuki kyolaba kyoyinza okuteekako etafaali ku bantu bo ab'ebukakkata nga muli mu kanso ya Masaka district nga bwe mbagambye nti nze amaanyi gange okusingira ddala nakimanya nti nga bukakkata twakkiriza nti tetuyina ekisanja ekiwadde tetuyinaayo kifo kyonna kya nkizo kituwa opportunity okujjako okulowooza ku ministries oba ne president ate kitali kyangu okutuusa mangu service bw'otunuulira eggombolola y'e Bukakkata nga bw'eri bannaffe ababaddeyo abanuupu kankyogere bwe nti kuba be badde batukulembera nabo badde mu independent balobezi aweebale nnyo twagenza okkiraba nga bo bwe bagenda ku district amazima nabo tebaabawa mukisa era akakundi ke mbadde musoosowaza wano akalimu bachairman Kimuli weebali awo chairman Bateme tukole nga tetwabawa omukisa abantu ne babalonda ne bagamba nti nuupu kegire tukwata mu tulabe bwekola sebo Bukakkata waffe tetwafunawo mukisa oba balowooza temwasomereye embeera mazimu beera mu kiri awo kiri sensitive kituwa buvunaanyizibwa kulaba nti tuweereza bulungi abantu baffe awo enjogerera ne ŋŋamba nti mu kaseera kano tulinawo chairman Kakande bw'olonda Senkai Amos ku bwa kansala obwa 5 nga chairman Kakande yagenda okujja ku 5 wali kitegeeza omukisa ngulina ogufuna ekifo ekiri sensitive oba obwa minisita okulaba nti service etuuka wansi nga bwe mbagambye nti nze mu bakansala ababadde ku ggombolola bw'otandika okunoonyeza infact ne certificate nagifuna nze omu ku bakansala 3 abasinga obulungi obw'okuteesa ggombolola sofa era kituyambyeko okulaba nti nze wali omuzannyo gwange nguzannyira nnyo wali ku paperwork wali munda oyinza obutandaba nnyo wansi ku ground naye okuggusa ebintu ebirina okutuuka ku ggombolola awo ndi muzibu nnyo era mu bakansala 3 mbadde w'amaanyi certificate nagifuna ne kansala oyo Lawrence yagifuna era agiina so obuweereza obwo
nja kuba musajja asobola okutuusa kuba kati ono ayagala ekifo kyange side eyo in fact naye siye mulungi ennyo siye mulungi nnyo kuba abaddeko mu bintu ebyo ebivuyovyo ono munnange omwe yava mu kibiina ate munnange eyo tewaligenzeyo kubanga ono musaayi gwa Jjuuko mukyala Mutesi ebimutuuseeko abirabi ono tubadde ne mwenaalemu ng'era mukwano gwa chairman Jjuuko nnyo chairman waffe omulungi omukama amumuze mirembe abadde Mpajiruwaga yalaba omusana naye simanyi ate ekirowoozo oba wakijjawa ekigamba nti ate kangende mu Nuupu kakyali mu Kaaba mazika vaayo eyo jangu tutambuze ekintu era tukusaba okumuna ebukakkata embizi teyingira muziki okitegeera mugenda kukaaba nnyo era ne kansala wange ono Lawrence mugamba nti ajje tutambuze emirimu kansala mulungi era newonyansi bamuwadde kaadi nkusaba ssebo jje tugatte ku tufali ebintu bye tukoledde Ggombolola gino emyaka emitono tokkiriza kufa yongerezaako wongereza okitegeera tweyanziza mwami amusatuliriza